Interest is to put those people who are challenging him on that side, because these other courts can just one day or the other stand on independent grounds. But for him, he just wants there where he has superior orders that now he has stated, so we need to apply. So now for his agenda is to suffocate politicians, not because people who can just tell people that you deny bail or bond to people who have maybe found guilty or not even guilty of coffee, animals. Abamu bagamba nti kikyamu okulowooza wiiki ewedde abalamuzi ba kkooti Ensukulumu abaakulemberwamu Ssabalamuzi Ddolo bawera ekya kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo ng'ensala eno bagiwa mu musango gw'okujulira ogwatwalibwayo Ssaabawolereza wa gavumenti oluvannyuma lw'omusango okubasinga mu kkooti ya ssemateeka ogwatwalibwayo Honorable Michael Kabaziguruke yali omubaka w'e Nakawa ng'awakanya eky'abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kkooti z'amagye. Pulezidenti afuga kuno yavuddeyo n'awakanya ensala y'abalamuzi ng'agamba nti kyetaagisa abantu ba bulijjo ababa basangiddwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka okuwozesebwa mu kkooti z'amagye kiyamba okukuuma bannayuganda. Kati olunaku olwaleero twogeddeko n'ababaka ba paalamenti ab'enjawulo ne bawa endowooza yaabwe ku nsonga eno oluvannyuma lwa Ssabalamuzi Ddolo okuvaayo n'asaba paalamenti ebeeko n'ennongoosereza zeekola mu mateeka. Interest is to put those people who are challenging him on that side, because these other courts can just one day or the other stand on independent grounds. But for him, he just wants there where he has superior orders that now he has stated, so we need to apply. So now for his agenda is to suffocate politicians, not because people who can just tell people that you deny bail or bond to people who have maybe found guilty or not even guilty of coffee, animals. Abamu bagamba nti kikyamu okulowooza nti paalamenti esobola okutuula n'ekola ennongoosereza ku kyasaliddwawo kkooti Ensukulumu, kyokka waliwo abagamba nti olw'ebyokwerinda by'eggwanga bawagira ennongoosereza ekika kino zikolebwe. Even this very court is talking about is not that court which is for civilians. Everyone is aware it's a military court. So why do you take a civilian there? So because he has been doing fictitious things, now we think, but this time Ugandans, even judges, however much they do something in his favor, time will come for them also to face the same. And President Museveni si kirungi kuba nti yeetegese okukozesa parliament nga dustbin, nti kooti kye yasudde mu dustbin ate parliament ekijje ekisanitizing. Parliament teriiwo kola mateeka on advisory orders eza president. Babalala bagamba nti President Museveni kyakola kuvvoola ssemateeka eggwanga lino kwe litambulira, eyatondawo amasiga 3 eggwanga lino kwe litambulizibwa okuli ekiramuzi, paalamenti wamu n'ekifuzi, kuba buli kimu kirina okuba nga kyetongodde. Oba ebyo Museveni yabyogera nti waliwo eyamuyisa mu ruling n'agitegeera bulungi eya Supreme Court. Kubanga okuvaayo n'agamba nti lino ggwanga si ly'abalamuzi, sitegeera nti ekyo yakyogera nga abitegedde bulungi. Ggwanga lino ly'abalamuzi, lya members ba parliament, executive, kubanga ezo arms 3 zezikulembera ggwanga lino. Ate waliwo ne separation of powers, nti parliament oba executive erimu emu ya government tosobola kugikolesa kumenya wendara. Ababaka bagamba nti oluvannyuma lw'okusalawo kwa kkooti Ensukulumu, kati ne kkooti y'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka nga bwe balambulula. Sooka kkooti Ensukulumu yasazeemu tukkiriziganya n'ensalamu yaayo kubanga ye kkooti Ensukulumu. Ekyokubiri, Pulezidenti bw'anaaba aleese ennongooseza mu tteeka erikwatagana ne General Court Martial nti esobole okuweebwa obuyinza obuhandolinga obutryinga civilians mu General Court Martial, tujja ku processing kubanga ekyo kijja kuba kigiwa omukisa okusobola okutryinga cases ng'eyina etteeka erigibaakinga singa. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.